Hello, everyone. Good morning, good afternoon, good evening. Nze Nnaalongo Nalubaale nga nsinzidde wano ku lusozi Kiwamirembe e Bugabasese. Mbalamusaako bannange. Mujeebaleko gyonna gye mutuusaako engalo. Mwebale ku subscribinga, mwebale ku sharinga, mwebale kwekuumira ku mukutu, mwebale byonna bye mutuusaako engalo. Olwaleero tuzze n'omulamwa gwaffe ogugamba nti ddala ddala eriyo abantu abalina ebisirani, abakyala oba abaami abalina ebisirani. Olw'ensonga nti tuzze tuwulira entakera nti waliwo abakyala abalina amabeere agannambaalaala. Amabeere ago bwe lisituka bwe riti lituula, kwegamba teriggwa nga bwoga nti ebbeere ligudde, wazira libanga erituula bwe riti ne liddamu ne lisituka. Of course lye likyasinze okulabika obulungi ebbeere eryo, era abaami balyettanira nnyo, liri irresistible, okay? Naye bagamba nti lya bisiraani. Kye njagala mumanye nti si mabeere gokka, si mabeere gokka, tulina era si bakyala bokka actually, kubanga tulina abakyala abalina ebigere ebisaataavu, wansi ng'ekigere kiba tukisaataavu, then tulina abalina obulevu, tulina abalina ebigere ebyakula ng'ebisotta, tulina ab'embaliga batera obbogerako nti bafulumya bufulumya, bw'aba asazeewo okufulumya afulumya, bw'aba asazeewo okuyingiza ayingiza. Tulina ab'ebitege, abali mu ssemutego, ab'enkobogo, tulina abalina olulimi oluliko obutonnyeze obuddugavu bwe bayita nti balogo, abateetaaga na ddagala kuloga muntu. Naye equally n'abaami kati bo olw'okuba abaami balina amabeere nti gaba matonotono, bo bakitwala nti tebagayina agagannambaalaala, but still nabo gye bali abagalina. Owulidde, tulina abaami ab'enkala, of course n'abakyala gye bali, n'abakyala gye bali ab'enkala. Omwami ow'enkala yoyo azaalibwa nga mukomole, already nga ye mukomole. Of course n'abakyala gye bali ab'enkala. Kizibu okumuidentifyinga ng'akuze, naye mu buto oba osobola okumumanya nti oyo wankala. Tulina ab'ekiguna, abo ababa nga beemwa like tebamera ono munnaffe kizza, tebamera kizza, bo babeera nga bwe batyo nga tebalina bino ebibuuka, okay, bwe kityo. Nabagamba nze ndi mama wammwe, mulekeraawo kunsindiikiriza okwogera ebintu kati ng'ebyo mwe bimwagala njogere. Then n'abasajja gye bali of course abalina ebigere ebisaataavu, eriyo abasajja ab'ekigwa. Omusajja ow'ekigwa bamanyi okubeera n'obuwooya mu nkwawa nga like tebukula nti ebyenkwawa bikule, bubeerayo nga bweruyeru bwe butyo. Kiba kisiraani. Anyway, ensonga enkulu ki mu bino byonna? Abantu bano nga bwe tubalaba baba baliko amaanyi ag'enjawulo nga bwe mukiwulira, owulidde. Era abakyala abamu babaako amaanyi nga makyala, abamu babaako amaanyi nga maami. Kati nga katugeze omukyala ono abeera nagana amabeere agannambaalaala, abo babeerako bamaama era babeerako n'emisambwa emisajja era, ewulidde. Kati bonna bano nga bwe tuboogedde n'abalala bangi by the way, tetusobola kubamenya ne tubamalayo, owulidde, tetusobola kubamenya ne tubamalayo. Gwe ky'olina okumanya nti baba baliko amaanyi ag'enjawulo, y'ensonga enkulu. Kati kiki kye tukola okubeera nga tetusisinkana kisiraani kino? Kubanga eriyo yali abuuza nga gamba bwe mba mulina mugobe, nga nakitegedde eggulo nti ayina amabeere ag'ekisiraani ng'ate nali namuwasa tuzadde n'abaana, mugobe. Nedda, togoba bambi, togoba mwana wattu oyo, talina musango gwe yazza, okay? She's just busy being beautiful. Kakati gwe ky'olina okukola, appreciate nature, 1, 2, manya kiki ekimutambulirako ekyo ekyamuleetera okuba ng'azaalibwa bw'atyo.
kwegamba gano ge maanyi amazaale g'otusobola kugamba nti ogenda gagoba ku muntu wazira gatereezebwa butereezebwa. Gatereezebwa omukyala ng'ono bw'oba omuyina bw'oba omufunye gwe manya kiki ky'oteekeddwa okukola okusobola okubeera naye kubanga gye biggweera baba ba mukisa bw'aba atereezeddwa, baba bagagga bw'aba atereezeddwa, baba bazadde bw'aba atereezeddwa. Tosobola kuteebereza birungi byenkana ki by'ofuna ng'obadde omutereezezza. Obeera n'obukuumi obutaliiko nti ate sasula buli mwezi. Kwegamba oba oyina buli kye weetaaga ewakaawo singa oba osobodde okutereeza omukyala ng'ono. Kakati mwe bataata abadde bagenda batuvumaganya, omukazi ayina amabeere simanyi gakola biki n'olwekyo ayina ekisirani. Nammwe muyina ebisirani era kino mukiyige. Era tukirabye nti gye bali abaami era nabo nga balina obubeere nga bwa bisirani. No, sikyogeza fitina ate saagala mugambe maama byonna yabimanya ati ebyo. Nze ndi muzadde, of course I know, kubanga abaana bano abalenzi mwe muyinza okuba nga mwerabye bukulu naye munaye tubazaala, so wano we tubazaala tumanya nti kino kikino, like we have time okubeetegereza. Okay, kansubire nti mubitegedde bulungi, temuddamu kuvumaganya bannammwe. Era nammwe bwe weezuula nga oli omu ku abo ab'enjawulo weenoonye mukwano, tolinda ate kutukaluubiriza, tolinda kaluubiriza musajja. Weenoonye weemanye, then omunnyonnyole nti munnange nno nze ondaba wano, bw'oba oyagala okumpasa obulungi obeere nange olina okujja ewaffe oleeteyo ekiriga. Kubanga omusambwa gwampasa nga ndi mwana nga sinnazaalibwa na kuzaalibwa, so kubeera nange obulungi ekiriga kyo kireeta ewaka, that is bw'oba nga oli wa kiriga, owulidde. Then bano ab'ebigere ebisattaavu atera kuba maama Nnaalongo Nabinene, era naye atereezebwa n'ayambazibwa ensonga zino zikolwako n'atereera. Bano obulevu batera kubaako mizimu misajja, abo baba bakutuula waabwe kutereeza nsonga era omuyambako bw'omala okumuwasa mu mpewo. Of course bano bonna olina okubawasa mu mpewo. Bw'omala omuwasa mu mpewo, then n'okola you go an extra mile, an extra mile okutereeza bino ebikoze eki. Kati nga bano abalina ebigere ebiringa ebisotta abo babaako ejjembe lya musisi, babaako ejjembe lya musisi. So bw'oba osobodde okumanya ng'okola the needful, nga kyana kiwala kirema okuyita mu ngalo. Kansubire nti ebyo tubitegedde bulungi era tugenda kutandika obigoberera. Abakyala tubamanye n'abaami tubamanye. Eri abaami nga bajjudde amooya muno mu bifuba muno, si kya bulijjo, owulidde. Ebyo byonna biba birina okutereezebwa. Kansubire nti mubitegedde bulungi. Mwongere okwekumira ku mukutu, twongere okuyiga ebintu nga bino. Saagala mulonderonde bannammwe, wazira munoonye solutions. Mukoze mutya? Si kyekikulu bannange. Togoba mukyala mutereereza ensonga osobole okuganyirwa mu ekyo kyali. Kale bannange, akuume atakuumira mpeera weewaawo.